بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد atuyongerayo mu kitabu siyamu twalaba awasooka taarifuhu ntulaba ne adillatu mashru'iyati asiyam twalaba ku definition ya siyamu n'obujulizi obulaga okusiiba mu busiraamu oba obujulizi obuyimirizaawo okusiiba mu busiraamu. فالآن leero nantakiru ila alhikmatu fi mashru'iyati as-sawmu, tugenda kulaba ku hikima oba ekigendererwa oba goals oba aims oba objectives oba zituyita nti ahdaf, ebigendererwa ki Allah yabeera nga akola ki alaalika okusiiba oba nga akakasaawo okusiiba mu busiraamu. Yali ayagalamu ki okusiiba kulina migaso ki mu busiraamu? Kyetutegeeza alhikima nti ebigendererwa lwaki tusiiba oba lwaki okusiiba kwalaalikibwa mu busiraamu. Tugamba awo mu kitabo kyaffe peegi ey'okubiri tugamba nti number 1 alhikimatu fi mashru'iyati siyam, tugamba nti number 1 mulimu alhusuru ala khashyati wattaqwa lillah walmaghfirati waridwani minhu. Tugamba nti okusiiba kuno eno mulimu alhusuru ala alkhashyati wattaqwa, nti mulimu okubeera nga omuntu afuna okutya Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqwa lillah omuntu afunamu alkhashya kuba kutya era wattaqwa era kuba kutya. Omuntu afuna muli okutya kyobola Allah yagamba mu Qur'an nti la'allakum tattakun, kaddaaki singa munaba musiibye nga mukoze ekintu ekyo mujja kufuna okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Kyova olaba nti omuntu bonna ababitegeera obulungi tugamba nti omuntu omulabira nti kituufu yasiibye nti oba yafunye okutya Allah kwe yagamba tukulaba baada Ramadan. Okusiiba wano omuntu kuba kumuteekateeka okusiiba kuno we kunaggwaawo ojja asigala ng'owangaala nga bw'obaddeko oli mu kisiibo, era singa osigala ng'otya Allah okusiiba kumaze okuggwa tumanya nti kituufu Allah kyeyogera era nti omusajja ono yasiiba. Awo tulabire omuntu eyasiiba ebyannamaddala si bino nti mu kisiibo oli mugabi osaasira toyomba tovuma ekisiibo olugwa nodayo mu mbeera zo. Kati awo batofunye kutya Allah. Okutya Allah tugamba nti okufunye tukola baada Ramadan. Kati wano agamba nti singa omuntu asiiba tumulimu alhusuru ala khashyati wa taqwa lillah, omuntu atuuka oba afuna okutya Allah tabaraka wa ta'ala walmaghfiratu, era omuntu oyo Allah amusonyiwa afuna okusonyiwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala waridwan minhu, era omuntu oyo afuna okusiimibwa okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala, nti omuntu oyo Allah amusiima kuba Allah yagamba okusiiba. So nti bw'osiiba ekisooka ofuna okutya Allah, ekyokubiri Allah nakusonyiwa, ekyokusatu omuntu oyo Allah akusiima oba osiimibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Number 2 ebimu ku migaso oba ebigendererwa lwaki tusiiba mulimu nti asiyamu tuzakki nufuusi wa tuhadhibu al akhlaq. Tugamba nti okusiiba kuno eno kutukuza emitima gy'abantu, abantu batukula emitima, watuhadhibu al akhlaq, era okusiiba kuno eno kugunjula empisa, kulongoosa empisa z'abantu. Kyova olaba nti abantu mu kisiiba wallahi abantu bakyuka, osanga oli nogamba yoyo gundi abadde nga wano eno ng'ayomba buli kaseera anti yasiibye, buli omu agambira anti yasiibye. So okusiiba kuno osanga n'abadde omukodde ennyo nga tagaba yadde tavaako kantu koona ng'atandiise okugaba. So nti okusiiba kuno eno kuleeta empisa ennungi, era okusiiba kuno eno kubeera nga kutukuza emitima gy'abantu, ne bavaamu okulimba, ne bavaamu obukodde, ne waba nga abadde alimbalimba osanga oli nga takyalimba n'ogamba ate abadde atya anti tuli mu kisiiba, ogambira anti tuli mu kisiiba. So nti okusiiba kuno kuba kuzze kujja n'ebirungi bingi ku mpisa z'abantu n'emitima gyabwe. Number 3 tugamba nti asiyamu tudabribu wa tumarrinu ala tahammul mas'uliya walmashaqa nagamba nti watahalliya bisidiki wasaburu wa adai al amana. Okusiiba kuno tudabribu kuteekateeka omuntu
kutereeza omuntu watumarinu era kubeeranga obanga omuntu abanga mutesitise ntukuteekateeka omuntu kumubeeranga kumuyigiriza okubeeranga asitula amasuuliya responsibilities okubeeranga atuukiriza responsibilities walimashaka n'okubeeranga omuntu asobola okugumira obukaluubirivu kubanga embeera y'okusiba si nnyangu tukalubamu naye n'obeeranga olemera ku buli olemerako omanya nti omuntu wallahi embeera eba nkalubu naye okusaba n'okuteekateeka omuntu ng'agumye nalabanga mwavu talinaamu yadde nalaba esente zaawe nagamba sijja zitwala nasiibye n'aguma n'agaana okukwata ku kintu ky'omuntu olw'okubanga yasiibye kati okusiba kuno kuteekateeka okubeera nga okugumira embeera nagamba nti watuhalliya bisidiki era okusobola okubeera nga kuteekateeka omuntu okubeera nga agezaako okubeera ow'amazima era mu kisibo kizibu nnyo osanga omuntu ng'alimba wasaburu n'obugumiikiriza obw'ekitalo n'olaba omuwala bw'oti wandibadde ng'obaako nekyomugamba bakyosobola okukolawo naye n'ogamba nasiibye kamuleke neweerekera nabeera nga ofuna obugumiikiriza n'ogumiikiriza ku lw'okusiba kuno eno n'obulayo kyomugamba nemutambula olugendo nemutuuka nemukoma nawe natona kyomunyeze olw'okubanga wasiibye so nti kuleetera abantu okuba n'obugumiikiriza n'agumira enjala n'agumira oba bwavu n'atabba n'agumira embeera yonna nabeera nga asobola okubeera nga yandikikoze singa si kusiba kuno naye wabula nekumuwa obugumiikiriza n'agumiikiriza omwoyo gwe n'atakola haramu n'agumiikiriza omwoyo gwe n'atakola kyonna ekiri mahdhuru. Tugamba wano nti era okusiba kuno wa adaa'il amaana kuleetera abantu okubeera nga bassa mu nkola batuukiriza obwesigwa omuntu aba akwesiza ekintu kyonna oba ssente n'ozisasula n'otazikwatako amaana eyo nebeera nga abantu bakuuma amaana zaabwe olw'okuba nti baasiibye osanga oli nga batayagala kusasula ssente naye mukisibo n'agamba kambawe ssente zammwe sagala kusibira bwereere n'asanga hakiri omuntu n'agimutwala n'agamba ensimu yeno bazogerese wali mu muzigiti w'osaalidde n'agireeta naye nga singa si kusiiba okwo akasimu ako tasobola nakakomyawo ateeka butesi mu nsawo n'agenda n'akafunamu ez'amangu naye olw'okubanga kisiibo era osanga mu kisiibo nga masimu mangi bagalanga mu mizigiti esimu yabadde yaani wali wasudaana esimu ye newalaba nga balanze naye singa si kisiibo esimu zibula netulanga nezibulira ddala nga teri muntu wena avaayo nagironze naye nga n'oluusi wolangidde wenyini ali awo mu maaso yagiina. So Allah bw'atyo bw'ateekateeka bigimu ku migaso egy'okusiiba oba objectives z'okusiiba. Then namba esembayo rakamu al-rabiu namba 4 tugamba nti as-saimu yash'aru al-alamu al-akharina min al-fuqara wal-masakin wal-muhtajin wa yusaddi hajatihim. Tugamba nti omuntu asiibye yash'aru alamu al-akharina afiiringa obulumi bwa banne afiiringa obulumi bw'abalala omuntu abanga yasiibye yash'aru alamu al-akharina awulira obulumi bwa banne n'abeera nga afiiringa obulumi bwa banne min al-fuqara mu baavu kyobulaba nti osanga abantu mu kisiibo wali eri nga baleese amenvu baleese wotameroni ebyokusiibuluka nga bizza amazzi so buli omu aba afiiringa nti waliwo atalina byakusiibulukirako n'abeera nga wali amufiiringa obulumi bwa munne enjala gy'alumiddwe n'amugamba jangu tugende wange osiibulukire eyo so mu kisiibo wano hatta ne ku idi olaba osanga abantu nga bakyalinamu okusaasira okwo nga bafiiringa obulumi bw'abantu ng'abo bafukara abaavu wali masakiina abakateeyamba wali muhtajiina n'abeetaavu era osanga oli nga mwetaavu banaye nkutuse ku kkubo ngenda mbaale mu kisiibo wenyini awo omuntu omu agamba ati nja kupakira muntu omu naye kati nga si kisiibo osobola okulaajana n'obanga bakumanyi bulungi nga bakubbye nojja banaye banzibye wange banyingidde ababbi naye nsaba munyambe nfuneyo ka capital wadde emitwalo 2 ebulayo n'omuntu akuwa akubasonda nusulu tofunyewo 7 nga si kisiibo naye ate mu kisiibo bafuna ne balance n'agenda ku masigidi nga sente weziri buli omu abakale n'omutima guli okola ki ogugaba guba guzze kati omuntu aba afiiringa obulumi bwa munne mu kisiibo omwo n'agamba nti wali muhtajiina n'abeetaavu ng'abo wasanga omuntu nga mwetaavu wenyini amalira obwetaavu bwe wayusaddi hajatihim n'abeera nga amala ebyetaago by'omuntu oyo oba n'aggyawo obwetaavu bwe so mu mbeera bwetyo netugamba nti mata furudati asiyaamu
sababu topic endala wano nti mata furidatu siyamu, okusiiba kwalaalikibwa ddi, okusiiba kwatandika ddi, okusiiba kwafuuka ddi farada mu busiraamu. Nti mata furidati asiyamu, okusiiba kwatandika ddi. Kibuuzo netugamba wano nti furidati siyamu fi sanatu athaniyatu min alhijira, nti okusiiba kwatandika mu mwaka gwa 2 oluvannyuma lw'okusenga kwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okudda e Madina. Nti okusiiba kwo tekwaliwo nga bakyali Maka, era Maka teri muntu yali asiibye ku Ramadhaani, wabula okusiiba kwa Ramadhaani kwalaalikibwa mu mwaka gwa 2 nabbi ng'amaze okusenguka okudda e Madina. Tugamba nti waswama rasulallahi sallallahu alaihi wasallama tisi'u ramadhanati, nabbi waffe Muhammad ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama yabeera nga yasiibayoko ebisiibo 9 byokka. Nabbi waffe Muhammad yasiiba ebisiibo 9. So okusiiba kwalabika mu mwaka gwa 2, nabbi n'asiibako ebisiibo 9, nabbi waffe bw'atyo n'afa. So yafa nga yakasiibako ebisiibo 9 kuba yafa mu mwaka gwa 11. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tukoma awo insha Allah.